Network. Musumba ayogedde ekigambo nti ekigambo tugenderere nnyo obutateeka ndowooza zaffe mu Bayibuli. Kikulu nnyo ffe abakkiriza obutateeka ndowooza zaffe mu Bayibuli. Mbaniriza nnyo baluganda abali ku cyberspace n'abo abaloginze ku Facebook, abali ku YouTube ne Twitter. Tubaaniriza nnyo nti mwebale kujja kubeerako nga ekigambo kya Mukama kibuulirwa. Tugenda kusharinga nga tetunakola kirala kyonna, tumale okusharinga abantu bafune kiki ekigenda mu maaso. Mufune ne Bayibuli zammwe n'ebitabo byammwe n'ekkalaamu, kubanga ebyawandiikibwa bigenda kuleetebwa. Kaakati gwe nga omukkiriza olina okuwandiika ebyawandiika wansi. Ndi mu kusharinga nga bwe njogera nammwe. Olina okuwandiika ebyawandiikibwa wansi n'osobola okubeera nga oddayo n'obisoma ofuna okutegeera. Ebintu byonna ng'oyagala obimanya olina okubisoma. Amiina. Olina okusoma ebyawandiikibwa n'obitegeera n'olyoka omanya kiki ekyo ekyakuwandiikibwa, kubanga bwe bagenda okuwandiika ebyawandiikibwa bino baba babiwandiikidde oyo omuntu agenda obisoma. Olwaleero tuli ku mutwe ogugamba tukyeyongera mu maaso n'omutwe guno, obuyinza bwe tulina mu linnya erya Yesu Kristo. Oyinza okubeera eyo n'ogamba mwami mubiru oyigirize obuyinza okumala emyezi 2. Ya mbuyigiriza nga njagala bugende ku mutima gwo. Omanyi buli kintu lw'okiddingana kikwata ku mutima gwo n'otandika odufuula oluyimba ng'oyimba luyimbe. Obuyinza buno bubwo, kyekyo lwaki mbuddingana osobola obutegeera. Naye nga tuzze tubuyigiriza nga tuyigiriza obuyinza mu mitendera egy'enjawulo. Tusabe. Taata tukwebaza olw'akaseera kono, kubanga oli taata waffe otwagadde. Tuzze mu maaso go nga twebaza olw'ekigambo kye tugenda okukwatako olunaku olwaleero eky'obuyinza, ng'obikkula abantu bo amaaso n'okutegeera n'okumanya, nga tufuna okumanya oluvannyuma lw'okusoma ebyawandiikibwa bino. Mu byawandiikibwa bino tulaba ani? Tulaba Kristo, kubanga byali biwandiikibwa ku Kristo, era bwe tunaabisoma tetugenda kuvaawo kyekimulo. Taata tukwebaza nti tetwenyumiriza mu ebyo bye tulina, naye twenyumiriza mu ggwe atuwadde obulamu. Mu kufa n'okuziikibwa n'okuzuukira tulina obulamu. Twebaza olw'abakulembeze b'otadde masekati gaffe, abasumba baffe, abakulembeze bonna ababuulizi b'ekigambo. Obawa obuvumu n'okutegeera mu kubuulira ekigambo, okutya kuveewo babuulire ekigambo kyo mu mazima. Taata buli kino omwali ku mukutu guno nga asibiddwa, tulagira nti asumululwe mu linnya erya Yesu Kristo. Mwana omu yekka mutusabidde, buli omu n'agamba nti amiina. Amiina, amiina nnyo. Sharinga, subscribinga. Owooluganda bw'oba tonnaba kusubscribinga, subscribinga. Twagala tuwasubscribinge ku mukutu guno. Mukama abawe omukisa. Mbaaniriza nnyo nate olunaku olwaleero lwakuna twogera mu Luganda. Sister Suzette Lenaffe olunaku olwaleero, naye tugenda kugenda mu maaso nga ndi ne mukyala Mubiru nga yali mu byuma, naye ng'ate naye tuyigiriza naye mu kigambo. Jo twali twogera mu Luzungu, leero tuli mu Luganda olw'eka. Musumba agambye nti abeera ku mukutu gwe bayigiriza Oluganda, naye nga n'abayigiriza Oluganda nabo bagenda oluusi ne bavaako. Bwe tuba tuvuddeko mu Luganda ng'otextinga, eddoboozi bw'oba toliwulira, textinga gye tuli nti mwami Mubiru, ekyo ekigambo bakyogera bwe bati mu Luganda. Tugenda kutandika, tuli mu buyinza bwe tulina mu linnya erya Yesu Kristo.
gw'omukkiriza ali eyo omanyi obuyinza buno bwetwogerako obwakuweebwa nangeri ki gye bwakuweebwamu. Njagala otuule okkalire owulirize, funa ekkalaamu owandiika ebyawandiikibwa bino wansi kubanga bigenda kukulaga kiki ky'oli mu Kristo. Amiina. Ogenda kufuna okutegeera obuyinza bw'olina mu Kristo. Tubadde tujja tuyigiriza luli twayogera ku obuyinza buno bw'olina, naye endowooza yo gy'olina eri erinnya oba ery'obuyinza oba eri ofiisi esobola okukulemesa okutegeera obuyinza buno. Tebukugibwako, naye esobola okukulemesa okutegeera kiki ky'oli obuyinza bw'olina mu Kristo. Lwaki? Olw'okuba totegedde ekyo olw'endowooza yo. Tugenda kutandika n'ekyawandiikibwa ekiri mu Bebbulaniya essuula 13 olunywa lwe15 mwe tugenda okutandikira. Tulabe omuwandiisi wa Bebbulaniya bwe yatulonderamu okutegeera n'atulaga obukulu bw'endowooza eno okumanya erinnya lino bwe liri. Agambye atya, kale mwoyo atuweererayo eri Katonda bulijjo saddaaka ey'ettendo, kyekibala eky'emimwa egyatula erinnya lye. Oyo eyatuweerayo eri Katonda bulijjo saddaaka ey'ettendo. Tuba tuweebaza erinnya lye. Amiina. Tuba tukola ki? Tuba twebaza. Okuwaayo saddaaka kwebaza linnya lye nga tuwaayo. Ekigambo kuwaayo okwekwebaza kitegeeza kwenenya. Amiina. Kitegeeza ki? Kwenenya. Okuwaayo, giving thanks. Era bwe tujja ne tutegeera okutegeera erinnya lye, eyo yeyo ofiisi gye twogereramu erimu n'obuyinza nti mu kuwaayo saddaaka ye tuba tuzze kusinza Katonda. Amiina. Tuba tuzze kukola ki? Tuba tuzze kusinza Katonda. Buli lwe tujja okutegeera ofiisi eno gye tukoleramu ey'obuyinza eyatuweebwa Kristo. Amiina. N'okuwaayo saddaaka kubeera kusinza Katonda nga ggwe omukkiriza. Buli lw'otamanya bikolwa bino by'okola ng'okuwaayo saddaaka nti kubeera kusinza, kye nagambye nti oba togiddwako obuyinza buno bwakuweebwa, naye oba totegedde kiki ky'okola. Bw'ojja n'omanya n'otegeera nti okufa kwe, okuziikibwa kwe n'okuziikibwa, yafa, ekyo kikolwa kyaggwa, nti lw'ojja n'oyogera nti natukuzibwa, oba owaddeyo saddaaka ey'okutendereza, ey'okumusinza. Kati kino ky'oba oyogerako kiba Yesu Kristo yakikola ki? Yakimala. Njagala ojjukire bulungi nnyo nti kati olunaku olwaleero obuyinza bwe twogerako, obuyinza bwaweebwa omukkiriza, tebugenda kuweebwa mukkiriza. Kati ekyo omukkiriza alina okukimanya obuyinza bwakola ki? Bwamuweebwa dda. Buli lw'ojja n'ogamba nti twatukuzibwa, n'ojja n'ogamba twatukuzibwa, twamanya omulimu ogwaggwa, twakkirizibwa mu kwagala, tetugenda kukkirizibwa kubanga bino byonna byawandiikibwa ffe tusobole okumanya. Tuyimirira mu buvumu eri Katonda. Ekibi tekisobola kuyimirira masekati gaffe n'omulundi n'ogumu wakati waffe ne Katonda. Tekikyasobola. Kyenvudde nkugamba nti kino kyenjogerako olunaku olwaleero byawandiikibwa, wanunulibwa dda, watuukirizibwa nga ggwe omukkiriza. Kati gw'oluganda atuwuliriza nga tonnaba kuyingira eno mu famire ey'abakkiriza,
akakisa kako kati ng'owulira ebigambo bino kubanga enjiri bw'emala okubuulirwa gw'okkiriza na mutima gwo n'oyatula n'akamwako nti yesu kristo yesu kristo omwana wa katonda yafa ku musaalaba n'aziikibwa n'azuukira. Amiina. Kati gw'oluganda buli lw'oyogera nti watuukirizibwa nti wanunulibwa olwo oba osinza ate oba okkiriza ekyo ekyaliwo. Amiina. Buli lwojja n'omanya obuliwo nti wanunulibwa bino byonna byenjogerako biri eri oyo ategedde nti yanunulibwa kubanga guno omulimu gwaggwa dda. Omulimu gwaggwa gwe kikutwala gwe kutegeera n'okkiriza ekyo ekyaggwa n'okkiriza erinnya kubanga erinnya lya yesu kristo lyerinnya lyaffe, erinnya mwe tukolera, erinnya mwe tulina amaanyi. Tetumala galyogera lyogera bwogezi, lino erinnya mwe tugobera emizimu, mwe tuyitira ebiba biganye. Amiina. Olw'okuba tuba tutegedde. Naye buli lw'oyogera n'ogamba nti nanunulibwa oba osinza katonda oba otegedde erinnya mwokolera. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa ekiri mu Bebbulaniya essula 2 olunyiriri olw'11 n'olw'12. Abebbulaniya nagambye owandiika ebyawandiikibwa bino wansi kubanga bigenda kukuyamba bw'onoddayo ku audio ku vidiyo eno ng'ogiwuliriza ojja kuba owulira oddeyo osome ogambe mwami Mubiru yatugambye eki n'oddeyo mu byawandiikibwa. Abebbulaniya essula 2 olunyiriri olw'11 n'olw'12. Kubanga oyo atukuza era nabo abaatukuzibwa mu bonna kyava alema okukwatibwa ensonyi. Kyava alema okukola ki? Okukwatibwa ensonyi. Okubayitanga abooluganda. Tuli baganda baani? Ba Kristo. Ng'ayogera nti ndibabuulira baganda bange erinnya lyo. Ndi kuyimba wakati mu kkuŋŋaaniro. Amiina. Buli lwe tujja atugambye nti atuyita ki? Baganda be. Ajja n'atuyita baganda be. Buli lwe tujja ne tulangirira obuyinza buno eri baganda baffe tuba tukola ki? Tuba tumusinza. Buli lwe tukuŋŋaana mu kanisa ne tujja tukuŋŋaana ne tujaguza obuyinza bwa Kristo tuba tumusinza ng'abooluganda. Okwongereza ku ekyo agenti n'ayogera nti ndibuulira baganda bange erinnya eryo ndiyimbira wakati mu kkuŋŋaaniro. Ekitegeeza nti obuyinza buno yabulangirira oba yabuwa abakkiriza. Amiina. Kati mu kufuna obuyinza obwo kyekiva kitwala omukkiriza ng'ali mu kkuŋŋaaniro okujaguliza mu buyinza buno era omukkiriza ono bw'amala okumanya obuyinza buno obukoleramu kimutwalira okwetegeera nti mutukuvu, kimutwalira okwetegeera nti yayawulibwa, yatukuzibwa era kyava abeera ng'awa ettendo oba ng'asinza Katonda. Buli lwayogera ebigambo ebyo, buli lwakkiririza mu bigambo ebyo n'abyatula aba awa Katonda, azdiza Katonda ekitiibwa. Amiina. Aba addiza Katonda ekitiibwa aba asinza. Kati olina okumanya nti gwe watuukirira, olina okumanya nti oli mutukuvu. Naye kikutwalira okutegeera n'okusoma ebyawandiikibwa mu ndabirwamu ya Kristo osobole obitegeera. Amiina. Nti bw'oba tobisomedde mu layini ya Kristo oba tojja kutegeera kiki ky'oli mu Kristo. Amiina.
ekyo kiba kireeta ng'omaze okutegeera kiba kireeta nti osinza Katonda. Okusinza Katonda si kwe kuyimba, si kwe kuzina amazina oba n'osanyuka nnyo n'obuuka. Yes, bwe tujja mu bintu by'omwoyo okusinza Katonda kwa njawulo nnyo. Waliwo okutegeera Katonda, erinnya lye, ng'olisanyukiramu naye nga tozinye, naye ng'osinza Katonda. Bw'otegeera ofiisi eyo gy'okoleramu n'obuyinza, kikuleetera okutegeera obuwanguzi bw'omulimu gwe yamala nga yeewaayo ku lwaffe. Amiina. N'okumanya emiganyiro gye yayitamu okutuwa obulamu. Ekitegeeza nyongereza ku ekyo nti okuzina kuno n'okuyimba kuno ebiseera ebisinga tuba tulowooza nti tukoze tutya, tusinza, naye okusinza kusingawo nnyo. Kikiva kitwala omukkiriza okusoma ebyawandiikibwa bino oba okusomesebwa, n'afuna okutegeera, n'afuna okumanya okusinza Katonda kiki. Okuzina si kubi, okuba mu ngalo si kibi, okusanyuka si kibi, biri paati y'obulamu. Naye waliwo ekisinga ennyo ku ekyo, ng'ekisinga ennyo ku ekyo kwe kumanya obuliwo bakutwandiise realities. Ekyo ekyamutwalira okutununula ne tufuna emiganyulo gino, n'okutununula omulimu ogwaggwa guno okuba nti tugukkiririzaamu okuyita mu linnya lino. Amiina. Olwo nno ne tulyoka twebaza mu linnya lino nga tumaze okutegeera. Amiina. Buli lwe tutategeera tukolera ekintu mu butategeera. Ate mu mulimu guno ogwaggwa njogedde ku ky'emiganyiro. Emiganyiro gye tuyina mu mulimu Kristo gwe yamala mu kufa n'okuzikibwa n'okuzuukira, mwe muli obutuukirivu, mwe muli okutuukirira, mwe muli okutukuzibwa. Ebyo byonna byakuweebwa ggwe omukkiriza. Kikutwala ggwe okukkiriza, okumanya ekyo ekyakuweebwa Yesu kye yafiirira n'osobola okukitambuliramu. Amiina. Mwe muli okusonyiyibwa kyekisookera ddala, mwe muli okutuukirizibwa, mwe muli okutukuzibwa, mwe muli okukkirizibwa mu baagalwa. Amiina. Okukkirizibwa mu baagalwa. Buli lw'omanya ebintu bino kiba kitegeeza ogulumiza Katonda. Buli lw'omugulumiza omugulumiririza mu kutegeera kuno nti wasonyiyibwa, watukuzibwa, wayawulibwa, ate wakkirizibwa mu baagalwa. Amiina. Kati kiba kitwalira ggwe omukkiriza nti buli lw'ojja mu maaso ga Katonda kiba kikugwanira okutwala bino Kristo bye yamala ebiri mu ggwe. Manya biba biri mu ggwe, ebiri mu ye ate ebiri mu ggwe, ng'obyogera n'akamwako. Okkiriza n'omutima gwo n'oyogera n'akamwako. Gwe okkiriza n'omutima gwo n'oyogera n'akamwako. Katugende mu kyawandiikibwa ekiri mu Baluumi. Baluumi essuula 10 olunya olw'omwenda n'olw'ekkumi. Kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako n'okkiriza n'omutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu, olirokoka. Olaba obulokozi we buva. Kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu, olirokoka. Emirundi egisinga tubadde twayigirizibwa, Sinenya baali batuyigiriza, naye yeebazibwe Katonda Mukama waffe olw'okuba nti tufunye okubikkulirwa n'okutegeera nga bagamba twatule ebibi byaffe. Naye tetwatula byonoono byaffe, twatula Kristo kubanga yafuuka ebyonoono byaffe, ekibi kyaffe. Yatwala ekibi kyaffe, ffe ne tutwala ki? Obutukuvu. Kyekyo lwaki tuli batukuvu? Si lwa bikolwa, si lwa kusaba nnyo newakubadde okusaba kulungi, si lwa kusiiba nnyo lwakubadde okusiba kulungi, si lwa kuwaayo newakubadde okuwaayo kulungi, naye twamukkiriza. Kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu,
olirokoka. Olw'ekkumi, kubanga omuntu akkiriza naki na mutima okuweebwa obutuukirivu. Ekyo kyawandiikibwa kikulu nnyo. Akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka. Omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu. So okwatula kutendereza. Buli lw'oyatula kikutwala okutegeera omulimu ogwaggwa Kristo gwe yamala gwe yatuukiriza eri omukkiriza. Omulimu Kristo gwe yatuukiriza eri omukkiriza, nkugambye nti guno omulimu gwaggwa. Gwe kikutwala kukkiriza na mutima gwo n'oyatula n'akamwako n'ogamba ndi mutuukirivu era olwo neebaza. Sigenda kutuukira. Bw'obeera omukkiriza togenda kutuukirira. Bw'okkiriza bw'oti ng'obutuukirivu bukola ki? Bukuweebwa. Natuukirira era nsinza Katonda. Naye omukkiriza bw'atandika obutetegeera n'alyoka agamba nti simanyi nze kyendi, kiba kitegeeza nti Katonda ndowooza bye yakola tebiriiyo. Kasita otandikawo gwe ng'omaze okufuuka omukkiriza naye nga teweetegeera, obanga awakanya okufa n'okuziikibwa kwa Kristo n'okuzuukira. Amiina. Obanga akuwakanya, buli lw'oteetegeera Kristo omulimu gwe yakola kuggwa, kyova olaba omutume Pawulo agambye nti okwatula kwe kubuulira enjiri. Okwatula kwe kukola ki? Kwe kubuulira enjiri. Tugenda kusoma mu kyawandiikibwa ekiri mu Timoseewo ekisooka. Nabagambye ngenda kuleeta ebyawandiikibwa bingi kubanga ebyo bye bitulaga Kristo. Gwono gwe tuliko gwe twogerako. Oyo eyatuwa obuyinza bwe twogerako buno. Nti obuyinza buno bw'osobola okukozesa nga waliwuzeewo embeera ekunyigiriza n'ogiragira kubanga bwakula. Tomala ate gamba nti Mukama mpa obuyinza ndagira embeera eno. Nedda, oyimuka buyimusi n'oyogera. Tugende mu Timoseewo ekisooka essula 6:12. Atugambye atya? Lwananga okulwana okulungi okw'okukkiriza, nywezanga obulamu obutaggwaawo, bwe wayitirwa n'oyatula okwatula okulungi mu maaso g'abajulirwa abangi. Excuse me. Lwananga okulwana, si lutalo. It's not physical, this is spiritual. Bintu bya mwoyo. Lwananga okulwana, endowooza yo eddeyo etandika okubeera ku kigambo kya Katonda, onyweze ekyo kye wayatula nti waweebwa obulamu obutaggwaawo, nti ate wakyogera eri olujjudde lw'abangi. Kati kiba kitegeeza nti bw'ojja okubuulira ekigambo kya Katonda oba toliimu kubuusabuusa. Okubuulira ekigambo kya Katonda ki? Ge mawulire amalungi. Amawulire amalungi ge galuwa ge njogerako olunaku olwaleero. Amawulire amalungi geego ag'okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira kwa Kristo. Nti yatwala obulamu, yatwala okufa kaffe ffe tusobole okuba ki? Abalamu. Yatwala okugaanibwa kwaffe ffe tusobole okukkirizibwa. Geega amawulire amalungi ng'obuulira enjiri eri abo abatannategeera Kristo, ng'obagamba nti Kristo yafa ku lulwo. Wadde tonnakkiriza kati naye oluggi luggule. Ebigambo bino by'owulira olunaku olwaleero, kasita okkiriza n'omutima gwo n'oyatula n'akamwako nti Kristo yafa ku musaalaba, Kristo mwana wa Katonda yafa ku musaalaba n'ajja okunziggyako ebibi byange,
kati Kristo okujjako ebibi yabikujjako kasita okkiriza kiba kiwedde tolina olina kukkiriza kwokka yatwala okugaanibwa kaffe tusobole okukkirizibwa bwe yagenda emagombe ffe ne tusobola okubeera nti tusobola okugenda wa mu ggulu yakubibwa emiggo ku lwaffe so ffe tusobole okuwonyezebwa emiggo egyamukuba gyegikola ki gyegituwonya okwo kwe kubuulira enjiri gweowooluganda atuuliza oba omukkiriza awuliriza olunaku olwaleero okwo kwe kubuulira enjiri omuntu n'ategeera yawaanyisibwa okuwaanyisibwa kuno kwe kuno kwetwogerako nti yatwala ebibonyoobonyo byaffe ebibi byaffe ffe tusobole okuba abatuukirivu twali boonoonyi twali tukyali mu bibi byaffe n'atukola ki n'atufiiririra n'atwagala yatwala ebibi byaffe ffe tusobole okubeera abalamu yatwala ekifo kyaffe twali bakufa olw'okwonoona kwaffe amiina olw'okubeera mu kibi ekyo eky'obutakkiriza bwa katonda kolera gye tuli ffe so yatwala ebibi byaffe ffe tusobole okuba abalamu twali bakufa yatwala endwadde zaffe yatwala ebikolimu yatwala buli kintu kyonna ffe tusobole okubeera abalamu amiina kati twawaanyisibwa ebifo fe abaali ab'okufa kati bwe twakkiriza enjiri ye n'afa ku lwaffe ffe tubeera abalamu mu ye kyekiva kitwala omukkiriza okumanya ebintu ebifaanana bwe biti nti okubuulira enjiri kino kyeki okubuulira enjiri ge mawulire amalungi amawulire amalungi ge galiwa amawulire amalungi kwe kufa kwa mukama waffe kwe yafa olw'ebyonoono byaffe ffe tusobole okubeera abalamu yes yagaanibwa ffe ne tukkirizibwa kiba kitegeeza nti katonda yayambala obwakatonda bwe najja gyali okutununula olw'okwagala kwe okungi omukkiriza ebintu bino alina okubikkiriza kubanga byawandiikibwa asobole okubisoma asobole okubitegeera obugagga bw'ekisa kya katonda bwe buli gyali nti bw'amanya obugagga bw'ekisa kya katonda bwali abataddamu kwekubagiza aba alina okumanya nti mulamu yasonyiyibwa yayawulibwa yatukuzibwa ekibi tewali kibi kimugaana kutuuka eri katonda kubanga ekibi mukama yakijjawo yesu kristo yajjawo ekibi ekyo kati leka mukyala mbiru nkubuuza ekibuuzo wayinza okubayo omuntu agamba ekibi kino yakijjawo atya nga tetukyayonoona ekibi ekyobutakkiriza webale nnyo yakijjawo ekyobutakkiririza mu bwakatonda bwe buno ekyo ekibi yakijjawo kati eri oyo akkiriza okujjako atannakkiriza eri oyo akkiriza takyalina kimuziyiza kutuuka eri katonda kubanga kati yamala dde okukkiriza yakkiriza ki yakkiriza mukama waffe kubanga ye yafuuka ekibi amiina kati buli lwokkiriza mukama waffe okufuuka ekibi kyo oba otutta obutukuvu bwe amiina oba omaze okuyingira mu bwakatonda kubanga ye yafuuka ekibi ffe tusobole okuba ye ataamanya kibi yafuuka ekibi ku lwaffe so kati ekyo kyekitufuula abatukuvu nti obutukuvu tetubukolerera wabula tukkiriza bukkiriza kuva eri mu yokaana 3:16 yokaana mu njiri atugambye katonda bw'ayagadde ensi n'okwayo omwana we buli amukkiriza aleme okubula naye abeera obulamu obutaggwaawo ekitegeeza obulokozi tukkiriza bukkirize okusinziira ku byawandiikibwa si ndowooza yaffe si kutegeera kwaffe naye okusinziira ku byawandiikibwa nga ebyawandiikibwa obutukuvu okubufuna tukkiriza bukkirize abooluganda abakayingira ku mukutu gwaffe twogera ku buyinza abayigiriza buuzi nakyembuuza buuza this is a hard question nakkiriza kristo ng'omulokozi wange era nefuuka omwana mwana wa katonda amiina
ekibuuzo ekikyatulemye okukwata emitima gyaffe nti ng'omulokole nsobola okwonoona in the middle okwonoona kwange ebintu biyinza okutabukiraawo nenfiiraawo ngenda ewa kato nenfiira mu kibi kyenyonoonye naye kannakkiriza ndi mulokole ndi mubbi ne bankubirayo akatayimbwa. That is the question. Okay. Oba ekibi ekirala kyonna kubanga tulabyeko ndi mulokole naye nga bwenywa gundi gwenywa seere nga nzira ekintu ekyo kyemubuulira is kind of confusing kiyinza okuba kitegeera bulala ate era nikitegeera bulala nze nalokoka era what I know okuteera kiri ekyampeebwa tekinzigizibwako ng'omulokole naye in that case nga nyonoonye kwegamba kitunyonyolwa naye ate ne tukiconfuse. I'm asking for myself naye but I'm asking olw'abalala abaagala okutegeera ekintu ekyo kubanga manyi nti wenyonoona as dokita bwe yatugamba nti bw'oyonoona ng'okola u-turn ng'okomawo mu kkubo ng'okomawo ebisate ng'omugamba taata nyonoonye nga bwe twalaba prodigal son naye kati nga nyiido awo ekiga nti nalokolebwa dda naweebwa dda obulokozi ekyo twagala clarifications esingalwawo mbuuza ku lwange ne ku lw'abalala. Kati tuba tulina okuddayo mu byawandiikibwa kubanga okwonoonako tekuggisaako bulokozi. Tuba tuddayo ku salvation kubanga eyo yonna package ya salvation. Ebyawandiikibwa bitugambye titwali tukyali mu bibi byaffe yatufiiririra. Bw'abanga yatufiiririra wali tonnajja mu Kristo ng'owooluganda nga Sister Judith nga tonnajja wali mwonoonyi. Tolina kye wakola gwe okubeera nti oyingira mu bwakabaka wabula bwe wawulira enjiri ya Mukama waffe bwakkiriza. Naye jjukira ebyawandiikibwa bitugambye nti twali tukyali mu byonoono byaffe yatufiiririra. Kitegeera kati ffe ng'abakkiriza tulina kutambulira ku byawandiikibwa ne tubikkiririzaamu so si ng'endowooza bwe tuwooza. Kati endowooza yo yeekugamba yo sin conscious yeekugamba nti kati oli okoze eki oyonoonye. Naye Pawulo atugambye mu Baluumi 8 nti abali mu Kristo tebalinako kyakola tebalina kyamanya. There is no condemnation. Tebalinako kyakunenyezebwa. Kwegamba tetulina kyakunenyezebwa kasita obeera mu Kristo. Ne Yokaana bw'abadde awandiika enjiri agambye nti Katonda bw'ayagadde ensi n'okuwaayo tagaye nti bw'ayagadde ekkanisa naye agambye nti bw'ayagadde ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we buli amukkiriza aleme okubula tataddeewo condition yonna nti kaakati onoomala kukola bw'oti ne bw'oti wabula okkiririza bukkiriza. Obutuukuvu obwo si bubwo bubwe singa obadde ogeberera ebigambo bino ebidda bisomebwa essaawa eno ng'ojja obigololera bulungi ekisinga otukola obubi nti tulina already kye baatusomesa ekiri mu bwongo kati kye tumeggana nakyo. Naye yeebazibwe Katonda Mukama waffe atuwadde omukisa ogw'okumumanya nti gye tukoma okubeera nti twagala okumanya waliwo oluggi oluleeta okutegeera nti singa obadde ojja ng'owulira ebigambo bino kati ebyolwaleero bwe bijja byogerwa omanya bumanya nti ennasonyiyibwa. Kati gwe bw'obanga wasonyiyibwa n'obeera omulokole n'oyingira mu bulokozi buno obwa Katonda kimu ky'olina okumanya nti obulokozi bw'olina bwa Katonda. Katonda yalokola kubanga yakitegeka from ng'emisingi gy'ensi teginnabeerawo n'ateekateeka gwe okulokolebwa era n'akuteekateeka okubeera nti oli mutukuvu toliiko bulemu si gwe weeteekateeka gwe tolina kye kyali kitwala gwe okwerongoosa wabula kyaleeta Katonda mwene kubanga ye yalina ki ekyali kimutwala gwe okununula gwe. Kati kiba kitegeeza nti bw'ojja mu bulokozi so tuzze tukyogera over and over naye olw'okuba nti mind zaffe ziri already ziri kyaliko veil kati omuntu aba asigala ku kiri
kiri ekigamba nti buli lwenyonoona nina okuddayo naye eri ggwe amaze okukkiriza bw'omala okutegeera n'osomesebwa bulungi oba n'osoma ebyawandiikibwa bino n'obitegeera ne bikubikkulirwa kiba kitegeeza nti gwe bw'okola ekintu kyonna ekitakugwanidde kiba kitegeeza endowooza yo yetannategeera kikyoli naye already nga Kristo ali mu ggwe naye bwe weekoona oba bw'oyenda oba bw'okola ki buli w'osugenda mu maaso n'okusomesebwa otandika okwetegeera n'olekera awo omuze ogwo kubanga era ne Katonda amanyi nti okkiriza olwaleero naye olw'okuba tonnaba kutegeera ojja kusigala ng'okola by'okola kyava akugumiikiriza era kyova nti ebyawandiikibwa bwe biri ebbaluwa z'abatume bweziri ezitusomesa okutuuka okutegeera okutambulira mu kutegeera kuno kwe twanunulibwa. Amiina. Amen. Tujja kuddayo ate ndowooza tuleeteyo. Waliwo ekyawandiikibwa kye njagala okusomerako ku maama kiri wano genda mu bbaluwa ya Yokaana sura 5 olunyiriro 11 n'olw'ekkumi Yokaana maama olina bayibuli otusomerekaawo Yokaana ebbaluwa esooka esura 5 olunyiriro olw'ekkumi n'olw'ekkumi. Baluwa ya Yokaana. Kansome. Okay. Mbagambye nti mbuuzizza naye nga mbuuza abalala. Nekabana naffe tugenda ne tubiyigiriza abalala ne bakuba ebibuuzo ebyo era ne tubyogeranga bwe tubitegedde nti bwe nfuuka omwana wa Katonda sanzigyako obwana bwe sanzigyako tusikyali mwana era tubisobeza naye aba asomesa yinza okuba nga sirina maanyi nnyo simaanya naye nga omubayiza obutanyinyonyoka kunyonyola nga buli omukiteekako weeki ne mukinnyonnyola kiba kivaayo bulungi. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula 5 11 12 wagamba bweyaki naye bayibuli yange revised. Okay. 5 11 ne 12 era okutegeeza kwe kuno nti Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo era obulamu obwo buli mu mwana we. Alina omwana alina obulamu, atalina mwana wa Katonda talina bulamu. Kaakati bw'oba oli mu mwana wa Katonda teri bulamu bugenda kukola ki kugibwawo obeera oli secure. Kyavudde atugamba nti teri agenda kubajja muki mu mikono gye bonna kitange bwe yampa. Si lwakuba obadde oyenze, si lwakuba obadde olina kyokoze, naye okuba nti wakkiriza bwe wakkiriza enjiri eno eya Mukama waffe nejja gy'oli ne omwoyo w'oyo owa Kristo n'ayingira mu ggwe, eyo ye deposit gyakuteekako nti oli wuwe newankubadde nga tonneetegeera. Webale nnyo. Oyogedde ku ky'omubbi nti oyinza okuba nti abadde mulokola ate n'amala n'akemebwa n'agenda n'abba. Olwo kiba kitegeeza ye yeesazeeko obulamu ku nsi agenze bukyali naye ng'obulokozi tebumuggyako. Ziba zikoze eki ziba zimugiddwako naye bw'abanga yakkiriza enjiri ya Mukama waffe newankubadde ng'abadde tanneetegeera asigala wuwe. Ekyo ndowooza ekyokubanga omuntu tonneetegeera tekikuggyako bulokozi kubanga gwe tolina ky'oyinza kukola ky'oyinza kukola kwerokola. Tolina. Tubadde nga tujja tukibuulira ano nti omuntu ekimutwala mu ggeyeena si kuba akola ebibi bingi. Ekimugaana ekimutwala mu ggeyeena bwe butakkiriza bwa Katonda ono mu Kristo kyekitwala omuntu alokolebwa okuva mu butakkiriza bwe kubanga ekibi ekisinga obukulu bwe butakkiriza si kwe kutta abantu abangi kubanga obutakkiriza bwe bukuleetera ebikolwa ebyokutta ebyokubba.
olwo nga oganye okukkiriza ku Kristo. Amiina. Tujja kuddamu tukuwe ebyawandiikibwa nti bw'onooba ogenza okunnyonnyola abantu olina ebyawandiikibwa topika eyo tugyogereko nga bw'ogireese. Amiina. Tweyanziza nnyo. Mbadde tukyayogera nti okwatula erinnya lye kuba kutendereza, kuba kumanya ggwe ky'olina ng'omukkiriza mu Kristo Yesu ekyakuweebwa, nti obuyinza buno obwakuweebwa twabufuna butya? Twabufuna mu kufa n'okuziikibwa n'okuzuukira n'okutwalibwa. Kati obuyinza bwakuweebwa nga Yesu atwalibwa atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe, n'olyoka ofuna obuyinza n'abukuwa ggwe ng'omukkiriza, n'olyoka obukozesa. Amiina. Tugende tweyongereko mu maaso tulabe obuyinza buno omukkiriza abutambuza atya. Mujjukire tubadde tuyigiriza ebintu ebyenjawulo engeri obuyinza bw'obufuna, nti olina okubeera n'okukkiriza, ate ekisooka olina okufuna okutegeera mw'obwo obuyinza engeri gy'obukozesa. Olina okusoma ebyawandiikibwa. Ebyabo abategedde ebyawandiikibwa bino n'obisoma n'osomesebwa n'ofuna okutegeera okwo. Obuyinza obwo tebusobola kukoleramu ggwe nga tobutegedde. Obuyinza bukoleramu ggwe olw'okuba otegedde. Bwebale nnyo. Kyova olaba bw'otunuulira mu epistles baziyita ebbaluwa za Pawulo, aze ng'asabira amakanisa ag'enjawulo gy'atambulidde, gy'awandiisa amabaluwa gonna, ng'abasabira kutegeera, ng'abasabira kufuna kumanya kwa Kristo, ng'abasabira batambulire mu kutegeera Kristo, babale ebibala. Tugenda mu bbaluwa mu Befeso essuula emu olunyolo olw'okumi n'omukaaga paka ku lw'ekumi-19 tulabe Yesalemu gye yasaba. Abefeso essuula emu okuva ku lunyolo 16 paka ku lw'ekumi-19 agambye bw'ati: kyenva sirekangayo okwebaza nga mboogerako mu kusaba kwange, Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo Kitaffe ow'ekitiibwa abawa omwoyo gw'amagezi n'ogw'okubikkulirwa, ogw'amagezi n'ogw'okubikkulirwa mu kumutegeera ye. Kubanga buli lwe tufuna amagezi n'okubikkulirwa kiba kitegeeza tugenda kumanya ebyatuwandiikibwa mu byawandiikibwa bino, tubibuulira abala mu butuufu bwabyo. Buli lwe tutabimanya mu kubikkulirwa kwabyo ne mu butuufu bwabyo, kitegeeza tugenda kubakyamya. Nga mumulisibwa amaaso g'omutima gwammwe mu kumanya essuubi ly'okuyitako bwe liri, obugagga obw'ekitiibwa obw'obusika bwe mu butukuvu bwe buli. Tekitegeeza asabye 16 nti Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo ow'ekitiibwa olw'ekumi nti Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo Kitaffe ow'ekitiibwa abawe omwoyo ogw'amagezi, omwoyo ogw'okubikkulirwa mu kumutegeera ye. Ekitegeeza amagezi amagezi ago ogafuna otya? Ng'omaze okubikkulirwa ye. Bw'omala okubikkulirwa Kristo, kubanga ebyawandiikibwa bitutegeezezza mu njiri ya Yokaana essula 5 n'olunyiriri olwa 39. Yali ayogera eri Abafalisaayo n'Abasaddukaayo n'abagamba nti munnoonyeza mu byawandiikibwa naye ebyawandiikibwa byogera ku nze. Kati oba olina okumanya nti omuntu ono gwe wakkiriza muntu naye ali mu byawandiikibwa mumusoma omutegeera. Kiringa bwe nakuwandiikira ebbaluwa nga nkutegeeza kikyenjagala okole. Buli lw'osoma ebbaluwa tolaba bigambo ebyo, olaba nze. Kati bwekityo n'ebyawandiikibwa bino bitubikkulira omuntu ono gwe twakkiriza Kristo, bimutubikkulira okutegeera kwe, okumanya kwe, embala ye. Kubanga ekituleetera ekyo kati ng'ekibuzo Sister Judith kyaleese nti
bw'oyonoona olw'okuba tetutegedde embala ya Katonda yensonga lwaki tumutwalanga bataata baffe oba basenga baffe bakojja baffe abantu buli lwoyonoona alina ajjayo erigga eddene n'akutuntusa okwagala kwa Katonda gye tuli oba relationship ya Katonda yanjawulo nnyo ku y'omuntu kubanga kyali kirowoozo kye okutonda okubeerawo kati obanga kyali kirowoozo kye kitwala ye okuteeka mu mbala gy'ayagala gwe kyayagala kiri ekimu bamubuuza omulimu ogusinga obukulu kyeki n'abagamba kukkiriza so bwemanga kukkiriza kyekisinga obukulu buli lwe tusoma ebyawandiikibwa bino bituwa okutegeera kyovuddala nti Pawulo bw'amaze okubikkulirwa n'afuna okutegeera kwa Kristo awandiise n'atugamba nti asaba kitaffe oyo ow'ekitiibwa atuwenga omwoyo ogw'amagezi omwoyo ogw'okubikkulwa mukumutegeera ye kubanga buli lwe tutategeera ye mbala ye kigendererwa kye lwaki atulokola kikyayinza okukola muffe ne kikyayinza okukola okuyita muffe bwe tutabitegeera tusigala tuvudde ku mulamwa. Amiina. Kyova olaba yeeyongedde n'atuwandikira nti nga mumulisibwanga amaaso g'omutima gwammwe okumanya essuubi ly'okuyita kwe bwe liri obugagga obw'ekitiibwa obusika bw'obutuukirivu bwe buli ye atuyise ffe ng'abakkiriza okumanya kiki kye yatuyitira essuubi ery'okuyitibwa kwe biriri obugagga bw'ekitiibwa bw'obusika bwe buli mu butukuvu so obutukuvu buno tulina obumanya obutukuvu si ffe tubukola obutukuvu tukkiriza ye bwe tukkiriza ye ne tumanya embala ye kati buli gye tukoma okusoma ebyawandiikibwa bino ne bitubikkulirwa kikyali ne tufuna okutegeera obwenzi bugenda obuyonge bugenda obubbi bugenda kubanga eyo si mbala ye ate buli lw'omala okutegeera bino ebintu tebaddeyo kugambika ebintu byekola bwekozi byokka tebakukaka kubanga otegedde webale nnyo kiringa ebintu bibiri byentera okulaba eri abafumbo omwami mpa respect omukyala njagala onjagala ebintu ebyo bibiri tebimala gajja ebintu bino tebabikaka muntu bikola onze okurespectinga mwami wange talina kunkaka kubanga eyo mbala yange naye olw'okuba sinnaba kutegeera nti mbala yange kijja buzi naturally kijja buzi automatic kijja buzi n'okwagala omusajja okunjagala nakyo sirina mukaka wabula bw'afuna okutegeera nti okwagala kwa Katonda kuli mu ye kujja naturally kujja automatically kubanga eyo mbala ye kubanga mbala yange kati ffe ng'abakkiriza kyova ekkanisa tusaba eberemu abasomesa kubanga omusumba alina okusomesa nabbi asomesa evangelist asomesa aposto asomesa kiki etubasomesa basomesa abantu bano batuuke mu kigera kya Kristo bwatyo abefeso 4 bwetyo bwetunyonyodde nti bwe tutasomesebwa kutuuka mu kigera kya Kristo ng'ate naffe be basomesa naffe tussaayo omwoyo gw'okwagala okumanya ono gwe twakkiriza. Amiina. Kati tweyongere wano mu lw'ekumi n'olwabiri era obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge eri ffe abakkiriza bwe buli ng'obuyinza bw'amaanyi ge bwe bukola. Amiina. Ge yakozesa mu Kristo Katonda bw'ayogera bwe yamuzuukiza mu bafu n'amutuuza ku mukono gwe ogwa ddyo mu bifo eby'omu ggulu. Bwe twogera ku mukono ogwa ddyo tetutegeeza mukono gwa ddyo ebintu ebimu tugenda ne tubisoma mu Bayibuli literally omukono ogwa ddyo naye kiba kitegeeza buyinza, kiba kitegeeza office, kiba kitegeeza authority gye twogeramu. Eri ffe abakkiriza bwe buli ng'obuyinza bw'amaanyi ge bwe bukola kitegeeza nti ekiri mu Kristo kiri mu ffe. Ekiri mu Kristo kiri eri gwe omukkiriza. Ekiri mu ekyo kye yakola mu kufa n'okuziikibwa kye yatufunira naffe okuyita mu kufa n'okuziikibwa n'okuzuukira. Kitegeeza omukkiriza alina okumanya nti ekyaleeta Kristo yali ye omuntu Katonda bw'ayagala ensi
yes katonda bw'akoze eki bw'ayagadde ensi kati kiba kitegeeza nti okufa yafiiririra ye okuziikibwa yaziikira wamu naye okuzuukira yazuukira wamu naye ekyo kye yamufunira eky'obuyinza nti omubi eyali yatwala obuyinza buno ng'aleeta okubuzaabuza kuleetera obutakkiriza bwa katonda buno gy'ava yamala omuggyako obwo obuyinza n'amala n'abumuddiza nti kati gwe omukkiriza obuyinza katonda yabukuddiza kati kikutwala okutegeera obugazi amaanyi ekitiibwa okukyusibwa n'obuyinza buno obuli mu kristo gwe bukozesa n'ekitiibwa ekimugoberera mu kuzuukira gwe w'oluganda bw'oba totegedde kyovudolaba pawulo asaba essaala zino zonna ez'okutegeera era alina essaala endala gye yasaba eri mu bakolosaayi emu okuva ku nyola 9 n'olw10 ng'agamba tubale ebibala tutambulire mu kwagala tubale ebibala omukkiriza alina okubala ebibala amiina nti bwezuukira mu bafu yakola ki yagamba nti amaanyi gakoze eki gamuwereddwa wa mu ggulu ku nsi ne wansi naye kati atugamba tugende tukozese eki amaanyi ago atuwadde nti amaanyi agamuweebwa kati yagatuwa ffe era kyetutalina kwerabira ng'abakkiriza nti twanywezebwa mu kubonaabona kwa kristo ne mu kitiibwa ekyamugoberera mujjukire mu kubonaabonezebwa kwa kristo ne mu kitiibwa ekyamugoberera omwo mwe tunywerezebwa obulokozi mwe buva webale nnyo kati gwe ng'omukkiriza bw'oba totegedde ebyawandiikibwa bino bw'oba tosomye kufuna kubikkulwa nga pawulo bw'agambye kigenda kutwalira okutegeera okufuna omusumba ategedde asomesebwa omwoyo mutukuvu okufuna okubikkulirwa kuno bwe yazuukira okuva mu bafu yagamba nti mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi era n'akyukira eri abakkiriza be baali abatume 12 n'abagamba nti mugende ng'abagamba okugendera mu maanyi gano agamuwereddwa kubanga amaze okutuwanguza kati atuwa obuyinza buno obwa kristo obukolera mu mukkiriza amiina kati gwe w'oluganda obukakafu bw'oyina kwe kumanya nti okumanya kuno kukuwa obukakafu nga apostle Pawulo bwe yayogera mu lunyiriri lwe tugenda okusoma wano mu Bakolisi ekyokubiri essula 5:6 ayogedde atya abadde tannagenda kwogera omukkiriza kyalina okumanya ekintu ekikulu bwe buyinza bwe yaweebwa mu linnya lya Yesu obwo buntu bukulu nnyo okumanya obuyinza bwakozesa nti tabeera bubeezi nti amanyi buyinza naye alina okumanya engeri gyakozesa obuyinza buno kyekiva kitwala omukkiriza okusomesebwa n'okusoma kubanga bwe bamala okusomesa oddayo n'osoma buli gy'okoma okusoma gy'okoma okufuna okutegeera gy'okoma okufuna okutegeera kutegeera okwo kwe kukuleetera obuvumu confidence mu ggwe nti bw'ogenda okuyimirira okwogera eri embeera ogyogerera mu buyinza obwo obwakuweebwa kati problem gye tufunye eri abakkiriza abantu abakalokoka nga bazze ne bayingira mu kristo nti tetusomesebwa bw'oyingira mu kanisa ng'olokose n'otafuna kusomesebwa gyegali agasomesa omuntu bw'aba yakamala we twalokokera twabeeranga tusoma bayita Sunday school weewaawo kati Sunday school zirabikanga ez'abaana abato naye kwalinga Sunday school kwalinga kusomesa new convert abazze okusomesebwa okutegeera kristo olwo gwe bakkiriza omuntu bw'alokoka
kikyabeera tosobola kulokoka bulokosi nobeeraawo kubanga oba oyingira mu kintu ekijja kyotamanyi ensonga lwaki yatandika ne 12 otyo n'abagamba nti mugende mukole ki nga muyigiriza abantu okubafuula abayigiriza bange ate n'abagamba mubayigirize gye nabayigiriza ekitegeeza nabo ne bagenda ne bayigiriza up to mulembe guno era abantu bakyayigiriza kubanga Katonda akyayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka okumanya naye nga bonna bayita mu kuyigiriza naye nga bonna bayitibwa mu kuyigirizibwa kagube mulimu kagube professional zonna teri akola professional nga tasomeseddwa sekitegeeza ng'ensi bwekola ebintu ne Katonda kubanga era erina ekifaananyi ki waawo temutegeera erina ekifaananyi nti omuntu yenna okubeera omusomesa ateekwa kubanga asomeseddwa omuntu yenna okubeera engineer ateekwa kubanga asomeseddwa omuntu yenna okubeera omusawo ateeka kubanga asomeseddwa kati naffe okufuuka abayigirizwa abategeera bye tusomesa tuteekeddwa okuba nti tusomesebwa ate nga tusomesebwa mu butuufu bwakyo kyayogedde nti newankubadde nze nkyetegeerera naye ate sinatuuka mu kifo kikinyonyola akitegeera naye nga nze muli nkitegedde wabeerawo leve eyo nti otegedde naye ate tonafuna ngeri gyakukola ki naye ate okukifuna kwe kweyongera okukisoma n'oyongera okufuna okutegeera kwakyo then confidence ebeera ejjeeta kubanga olina knowledge eri ereeta confidence eno ey'okuba nti osobola okunyonyola omuntu omulala. Amiina. Owooluganda tuwuliriza olwaleero tutuno budde buno budduse tugenda kumpi kumaliriza naye tubadde twogera ku buyinza bwe tuyina mu linnya erya Yesu Kristo nti gwe omukkiriza bw'oba tosomeseddwa bw'oba tosomye byawandiikibwa kigenda kukubeerera kizibu okutegeera obuyinza buno. Obuyinza weebuli obuyinza obulina naye olw'okuba tonnabutegeera kuyita mu byawandiikibwa olina okusomesebwa osobole okumanya kiki ky'oli mu Kristo gye twayise identification. Tulina kye tuyita crisis identification nti teweemanyi gwe ng'omukkiriza teweemanyi naye bw'omala okwezuula kiki ky'oli n'okumanya embala gy'olina ya Kristo naye bw'oba tonnasomesebwa tosobola kumanya. Amiina. Nti tumala okukkiriza Kristo tulina okumumanya yensonga lwaki Pawulo awandiikidde amabaluwa eri amakanisa gonna ng'agategeeza ng'akyayagala gamanye okuyitibwa kwe kwayitibwa mu butukuvu buno ti omuntu weetegeere okitegeera kuba omuntu bw'awulira obutukuvu ye aba alowooza yabukolerera singa gwe wali obukolerera kyandibadde tekyetaagisa Yesu kujja lwaki yandibadde ajja ng'osobola okwekolerera naye kyatwala Katonda mulambo okwambala omubiri okujja otununula okujja okutulaga ekyekyokukola so kati kiva kyayogerebwa ate nekiwandiikibwa tusobole okusomebwa ate nekiwandiikibwa so kati mu kwogerebwa kyawandiikibwa fe ab'ebiro bino tusobole okumanya bwe tusoma tusobole okumanya. Amiina. Twagala obbebaza mwenna abasobodde okubeerako okuwulira ekigambo kya Katonda njagala mu sharinge njagala mu subscribinge mu likinge mu sharinge abalala basobole okuwulira ekigambo kino. Amanya n'eddoboozi mbadde Godfrey Sempebwa Mubiru ne mukyala wange Goreti Mubiru. Twebaza aba cyberspace mwebale nnyo. Diaspora TV tukwebaza olw'okutuwa akaseera okubeera nga tubuulira ekigambo kya Katonda. Tubeerawo buli Lwakusatu okuva ku ssaawa 2 paka saa 3 tuba twogera mu Luzungu ku Lwokusatu naye nga Samon ebeera y'emu. Ku Lwokuna okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 3 nga era twogera mu Luganda olulimi olwaffe olw'eka. Twebaza Katonda atuwadde ekisa eky'okubuulira ekigambo kya Katonda. Mu nnyumba eno twasalawo omwaka guno nga bwe gwatandika ku raisinga kubuulira njiri. Tubuulire enjiri abantu bagimanyi. Nkyambiru tusabire tumalirize. Kitaffe omutukuvu Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza kawungezi k'olwaleero olw'okugabana kuno okw'ekigambo Mukama Taata bwe tugabana kubanga mu kugabana kuno okuyita mu kigambo kino ekyawandiikibwa mwe tufunira okumanya n'okutegeera embala yo olwo nno obwongo bwaffe ne bulyoka bugguka ne butegeera ki kye tuwakkiriza
kwe kusaba kwaffe eri ababadde bawuliriza mukama nera n'abalala bagenda okuwuliriza okuyita mu mukutu guno nti mukama taata weeyongere okuggula amaaso gaabwe era nga tusaba nti omwoyo w'amagezi omwoyo w'okutegeera n'omwoyo w'okubikkulira yeeyongere mukama taata okubabikkulira okutegeera ekyo kye bali mu butukuvu taata ow'ekisa amaaso gaabwe nga gamulisibwanga okutegeera essuubi ly'okuyitibwa kwabwe mu ggwe kristo taata tukwebaza nti ekisa kyo kirabisibwa eri obulamu bwa buli kinoomu kumanya kukweyongera okubikkulirwa kw'okutegeera kwa kristo kweyongera buli lwe tugabana ekigambo kyo obeerawo taata nannyini kisatu empower us okukola ekyo ky'oyagala era n'okutambulira mu kumanya okwo taata ow'ekisa kyetuva tuwaayo baganda baffe abali ku mukutu abo abalumizibwa taata twogera eri obulamu bwabwe nti bafune obulamu mu bujjuvu ebibadde bibasibye ebibadde bibaluma tubiragira okutokuva ku mibiri gyabwe mu linnya erya yesu omwana akatonda omulamu ne tugamba obulamu okuba obulamu mu bbo eri abatawanyizibwa abasobeddwa abafiiriddwa abatamanyi kyakukola twogera emirembe eri emitima gyabwe ne twogera emirembe eri endowooza zaabwe ne tukkiriza nti oli katonda akoma ku mibiri gyabwe taata tukwebaza olw'obulamu bwa buli n'omwaka omugezi olwaleero eri abo abalina ebyetaago mukama taata osisinkana ebyetaago byabwe okusinziira ku bugabirizi bwe buli gye bali taata tukwebaza nti obagabirira taata tukwebaza nti obafuula mukama taata ab'eddembe akawungeezi k'olwaleero ekigambo kyo kifuuka ekiramu gye bali ekigambo kyo kifuna ekifo mu mitima gyabwe olwono ne balyoka mukama taata batambulira mu kumanya okwo ne babeera abawanguzi taata tukwebaza mu byonna era tusabye nga tuyita mu linnya lya mukama waffe yesu. Amiina. Abooluganda tubaagaliza wiiki ennungi era tubagamba abalina okusinza New Life mugende ku New Life waliwo Global Evangelical Church waliwo amachachi ag'enjawulo agaliwo naye mugende munoonye Katonda. Mukama abawo omukisa tubaagala nnyo mujjukire nti Yesu akyafuga emirembe gyonna. Be blessed. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV.